Abalamaze okuva mu dayosisi y'e Nebbi abagenda okukulemberamu ebikujjuko by'okujaguza olunaku lw'abajulizi olulyo nga 3 omwezi ogujja, leero batuuse ku Kiggwa e Namugongo nga bano baasimbula okuva e Nebbi nga 15 omwezi guno nga bazze bawummulira ku bigo eby'enjawulo. Bano olunaku olw'eggulo baasimbudde okuva ku kigo kya St Francis e Matugga ne bawummulira e Naggulu ku Klezia ya St Jude nga bano be basimbudde enkya ya leero okwolekera e Namugongo wakati mu kkoolo by'ennyimba nga bakira bakulembeddwamu bbandi ebadde ennyanyaagiza emirere. Beegattiddwako Minisita omubeezi w'ebyamasannyalaze n'obugagga bw'omu ttaka Honorable Fiona Nyamutoro ng'ono alabiddwako nga bakulembeddemu mu kuyimba, amazina wamu n'okwogerako nabo. Beeyongeddeyo n'olugendo lwabwe nga wakati abo beegattiddwako n'eyavuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga lino mu kalulu ka 2021 John Katumba olwo ne batambula okutuukira ddala e Namugongo gye baaniriziddwa mu ssanyu. N'abalamazi abakristaayo okuva mu bulabirizi bwa Nkole batuuse ku kiggwa kyabwe eky'e Nakiyanja enkya ya leero nga bano balabiddwako nga bayimba n'okuzina amazina nga beebaza Katonda abatambuzza obulungi. Ebikujjuko by'okujjukira abajulizi ba Uganda abaafiirira eddiini yaabwe ku biragiro bya Ssekabaka Daniel Basammulekere Mwanga wakati w'omwaka ogwa'1895 ne 1897 we twogerera byatandise dda ku kiggwa ky'Abakatuliki n'eky'Abakristaayo ekisangibwa e Namugongo ng'emikolo egy'oku ntikko gya kubaawo ku bbalaza ya wiiki ejja nga 3 omwezi ogw'omukaaga. Annette Namatovu yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV aga leero.